Alright, HTV Uganda, thank you so much for watching. Yonaje musinziro okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tukyagenda mu maaso n'okugoberera embozi ya Prince Job Paulo Kafeero era nga bingi bye muwulidde abantu bangi ab'enjawulo be tubaleetedde ne babaako bye babagamba era nga tuline muzeeyi Nnende akulembeddemu abaana ba Prince Job Paulo Kafeero abaaboolebwa oba abawakanya nga baagala okuzuulira ddala ekituufu oba abaana ba Prince Job Paulo Kafeero oba si baana ba Prince Job Paulo Kafeero. Muzeeyi Nnende sooka obuuze ku batulaba. Manya gange nze Nnende Abakari to mugenzi Job Paulo Job Kafeero. Bigenda bitya? Tebibadde bibi birekiriya. So ensonga mugitambuza tuwuliddeko mubadde mu meetings ez'enjawulo wano ne wali sofa kyekiriwo ku nsonga kubanga twasemba okumanya nga olina court order ebawo olukusa gwe n'abaana okuziikola kitaabwe omusawo wa gavumenti amuggyeko obusomi obugenda okubayamba okukebera DNA. So tulaba yandyetaaze okumanya ku byonna ku nteekateeka y'abaana bano boolwanirira okufuna obwenkanya mutuuseewo. Enteekateeka tennakyuka era egenda abeerawo nga omanya ebintu bya kooti tebirina kwogerwa nnyo naye ng'enteeka tewali kikyuse kuba ne kooti yasazewo abaana bafune obwenkanya kati ate ekintu kya kooti tewannaba awajja mu kooti kuyimiriza kooti order eriwo ng'alina okwemulugunya kwe naye ensonga ezo ziri mu kooti abawa n'ensonga endala zetwateekayo era mu kooti ez'okununula ebintu bya mukulu wange Paulo Job Kafeero ebyali byagenda ate ng'abaana webali abalina obikola ki okubitambuza. Ensonga ezo ziri nnyo mu kooti ate saagala kuzikola ki. Okay, so mu bintu ebyatundibwa oba bye mwagala bikomewo biki bino atulaba yandyetaaze okumanya? Anyway, abaana bakozesa olukujjukujju ne batunda ebintu bya muganda wange ate nga muganda wange yali azadde alina abaana abato nga wamu n'ettaka ly'omukyalo nayo ne ligenda bwotyo naye ebyo si kyekintu era ennyo ekikulu kooti kyebadde etaddeko essa ku baana bano be baaboolwa 11 ng'eyagala bafune obuki obwenkanya. So mubaddeko mu meeting n'abantu ab'enjawulo oyinza okutumenyerako abantu bemusisinkanye mu meeting ne mukulu Balamu muganda wange tulina bye tuteesezaako ng'ensonga ye kale bambi gyabadde awa nti waki tetukozesa DNA ya Kafeero dokita gwa agamba nti agina nemuga ensonga ezo sigenda zogerako nnyo kwa ziri sinze saasoma busawo siri scientist wabula dokita bw'aba yalina DNA agireete mu kooti ewe badokita omusayi bagwekebejje bena gwe badokita banaazola nti mutuufu gwe tujja okutambula nagwo. So waliwo bwenebe esazeewo kwanze siri kooti ate siri ki scientist mpozi emitingako ne jjajja wange taata wange Katikkiro n'ensonga era eziriwo twali tetumumitingangako netwabadde awo minisita mpozi bamuyitaani minisita Kiibe owa Katikkiro netubeerako ne mukulu Sekabembe Kibero tutuula naye mu meeting Katikkiro bwadde yatukwasizza kubanga bambi naye taata simunenya ebbaluwa gye baamuwa bamunyonyola bubi nga bamugamba nti abaana baagala kuziikula Kafeero kumutwala basobole otunda ettaka lye si bwe kibadde ekituufu era taata ne tumunyonyola n'aga abaana bange
muli batuufu ezo ensonga kasa ziri mu kooti. So Katikkiro bamugamba oba katugamba Obwakabaka babutegeeza nti baagala kuziikula Kafeero bamugyewo. Abaana bakayanira bintu ensonga bambi musajja wattu naye ya reactinzemu eyo embeera eriwo naye wetumunyonyodde ng'omuzadde n'ala n'ategeera era neyeewuunyiza nnyo n'asirika. Bani abatwalayo okwemulugunya kuno? Bisirika yagitwalayo, Bisirika yagitwalayo Emmengo ewa taata Katikkiro. So kakati okusinziira ku kiriwo mubaddeko ewa Katikkiro mubaddeko ewa Balamu. Ewa Balamu n'ogamba nti abadde alina ekirowoozo, abadde alina ateesa kyobula ne Katikkiro yawadde ekirowoozo teyalagidde ati ne mukulu Balamu abadde alina ekirowoozo kye mukozesa omusaayi guli siri dokita abe siri judge saasoma busawo abulaye dokita aguleete mu kooti kooti egwe ba dokita bagwekebeje banaazula nti kituufu nze ate nina obuyinza obuwakanya kooti nsonga ffenna ze tuliko saawa zino biri mu labu ya gavumenti ewandegeya ate ne biba obuvunaanyizibwa ne babuwa dokita Byalwanga kati nze sirina buyinza buyimirirawo obuyinza bwe nali nnina bwakuteeka nsonga zino mu kooti abaana balekerawo okukola ki okwetema n'okuyombagana. Kati nze ebisigadde ninze kooti yebekola ki kati buli alina obujulizi alina ki abuleete mu kooti oba alina idea yonna gye tuyinza okukola endala agireete mu kooti, kooti egiwulize yeerabe badokita baayo ensonga zisobole okugenda maaso. So guno omusango gw'okununula ebintu bya Kafeero mwaguloopye baani abaguloopye era baguloopeddaani? Ogwo omusango baana be baguloopya nga bakulembera omusika Martin kubanga baali bamuteeka ku busika bamutongozera ebintu bisatu: okuumanga bano, okuumanga ennonoyo, okuumanga ebintu bya kitaawo nebiremanga kwonooneka. Ewabanga bisoowaganye ogendanga mu bakitaawo oba bajjajja n'obeebuuzaako. Kale ensonga yazitutte mu kooti wakati buli omu amanyi nti omusika naye ali mu zino ensonga. Ensonga zenatwala mu kooti zaali za musaayi nga mpakanya DNA yakolaki eyasooka. So kati atulaba alaba nti ayinza okulaba nti ensonga zino zeeyongedde okukyukamukko. Mu kusooka zaali za kuzuula ddala oba Kafeero ye kitaabwe. Wetwogerera muzzeemu paati ey'okwagala okununula ebintu bya Kafeero. Ensonga ezo lwaki zizze bwezityo? Zizze tendiko kununula musaayi, wabula ebigambo bingi byogeddwa eri abaana nti baali wamu, nga Swazi bwagenda ayogera nti abaana baali wamu ne bateesa. Kati ye Martin yavuddeyo n'ensonga nti banna ensonga zino sirina kyemmanyi era kambaga obukakafu nti sirina kyemmanyi. Alina omukono nti nateekako omukono akireete mu kooti annumize nti nange nakola ki. So bali abatunda bagamba nti abaana bonna bakkaanya. Baswazi bo bagamba bakkaanya wamu ne bagamba batunde ate omusika kyawakanya nti ye talina kyeyali akola kino abaana abamu era be baatutte bannaabwe mu kooti. Kino tekigenda okwongera okwawula mu batabani bo kati nga ggwe taata. Ensonga za Prince Joe Paulo Kafeero zikyagenda mu maaso n'okukyuka ng'oggyeko omusango ogubaddeyo mu kooti ogw'okulaba nti abaana baagala obwenkanya n'okuzuulira ddala ekituufu aba Prince Joe Paulo Kafeero yabazaala. Omusika Martin Kafeero tutegeezeddwa nende kitaabwe nti yataddeyo omusango mu kooti ogw'okwagala okununula ebintu bya kitaawe ebyatundibwa, nga kino kyazze oluvannyuma lwa baganda be okuvaayo ne balumiriza nti ng'abaana bakkaanya
ne bakkanya nti batunde ebintu bya kitaabwe ebyatundibwa. Muzeeyi Nende, nga tumaliriza olina obubaka bwonna obusembayo ku nsonga za Prince Paulo Kafeero nga bwe ziyimiridde, ebize byogerwa na kiki ekiddako? Ensonga ezo bakawempa abafaani ba Kafeero kibawe ekyokuyiga nti bino bingi biri mu maka mangi kibakuwa Kafeero nti yali walinnya n'ebizibu biri mu maka naye kyenkutira bazadde mufube nnyo totyanga gamba nti kufa ne woba okyali muvubuka wandiika abaana wandiika eddaame ekitutawaanya kati mukulu wange teyaleka ddaame kyobula buli ali eyo ayogera nga bw'ayagala buli omwaga Kafeero yaŋŋamba n'atalina bw'alyaga Kafeero yamugamba ekyo kyonna Kafeero yakigamba nti buli muntu ajja kwogera mmaze kufa kuba oba tokyawuuna kuvaayo gamba nti oyo akola ki alimba. naye nze kyenkubiriza abantu bingi bitwogeddwa bingi bituvumiddwa. Lumu nina mukwano gwe yanga muzeeyo yali ayingira ensiko bamuyita muyeekera era baamuvuma naye yasirika naye yamala onunula abantu ne balaba ekituufu ne bamuyita omununuzi. naye naawe beera muki mugumu abantu banalaba amazima nti oli w'amazima bajja gamba bambi twamuvumiranga bwere twamwogeranga bwere. zinaga kintu kya Kafeero sina kyenjagala nkoze ebyange Mukama akyampadde obulamu kozi bana abantiisatiisa naye sifuddeyo mba nkusooseyo buki busoose ate nja kukulinda naawe okole ki ojje. naye nze kyenkutira abantu mubeere ab'omutima omulungi nti zino ebintu bye tulimu si bya ntalo ate ensonga nazitwala mu kkooti ziri mu kkooti kitegeeza singa neyagala lutalo twandyekutte matayi ku maki naye ensonga baba ozitutte mu kkooti oba onoonya bwenkanya toba mukyamu. Waliwo n'ekirala kye mbadde neerabidde bw'oyogedde ku wano ng'omaliriza ne kinzigira mu bwongo. Mutabanyi wo Swaza ensonga abadde olunaku lw'eggulo yaziyingizaamu Pulezidenti Museveni aziyingiremu. Oli taata wange Pulezidenti Museveni aye musajja oyo okufuga eggwanga olina okuba omusajja omugezi. Museveni amagezi g'alina mangi baabimutwalira naye ne bijja ku mmeeza ye n'abagamba nze singira kintu kiri mu kkooti mugende mu kkooti bweneeba tebimaze awo nja kukola ki kyova naye ne bamubbyeko ettaka lye yaddukidde mu kkooti olaga nti abantu 221 yazze na bwenkanya ye tazze na foosi ola naye bamubbako ettaka naye alina kgenda mu ki tazze na foosi 221 yazze na maki na bwenkanya na mazima. kati ebyo nabiwuliddeko naye nenfuna information nti taata yakoze eki yabigobye ate n'abaga nti ne bamubbyeko ettaka naye yaddukidde mu kkooti emuwa obuki obwenkanya. Alright, thank you so much for watching. Embeera bwetyo bweri oyinza okuteekawo comment yo. Developments nyingi babaddeko ewa Kabaka ewa Katikkiro babaddeko ewa Balamu ensonga nga bwe muziwulidde. Olina kyateesa kyonna oyinza okuteekawo comment yo tubaagala nnyo. Aaron Bobo on camera. Thank you so much for watching.